Abdul, assalamu alaikum. Wabarakatu. Omukama mulungi. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Allah akyatuwadde obulamu ate katuweereze eggwanga. Katonda nga akyatuwadde obulamu Tina mugereka Katonda bwe bugaga bwenterese biri mu ggwe byonna ebyange bwe busika bwange ne muyambi gwali b'empeere yange Mukama essuubi ly'abanoonya nyweza nkuweereze kutuuke gy'obeera timunda y'ebirungi ebinoonyezebwa yeggwe ayi Mukama akusanga aba yeesiimye anti taliyo by'ebirungi ntiseeko n'ebitibwa by'enseeno olugaga n'amakulu bikoma ku nsi ayi Mukama biba kantu ki tutandise bwe tuti olunaku olwaleero mwasize mutya baganda bange Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama mulungi era zembeera ze weewaawo naku lwali tutambuse bwe tuti nga twolekera e Kasese tulekera Kasese nga bwobimanyi nti olugendo lwaffe tulutandikira mu magye na poliisi kwetooloola olukedde amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende okubatuusaako ebigenda mu maaso so baganda bange leero twambuse tuti tukute olugendo e Kasese Madam President webale amazzi gundi akatambaala webale nnyo webalire ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abaalikwano ndibano okubategeeza nti tulutandise olunaku lwaleero olw'okwolekera e Kasese obudde olunaku lwaleero empewo nnyingi nnyo olunaku efooti eno okuva bwe twayingira efooti ennaku zetumazeeyo mukwano tubamu okwebikka abantu beno balina bagesimanyi obudde bwayo bunnyogoga nnyo nabo tugezaako okwesabika mpolampola okulaba nga tumala embeera yonna nga bwetambula basaba tuka sheyalinga
emmotoka ey'omukulu eriyo Ronald Mugenyi. Naffe Jona tufunguze abeera mu maaso abululimi olunyankole ayitibwa atufunguze Jona amanyi Jona beresako ku press yakati yange eri awo mu maaso oba eri wane emabega twolekera kitundu bamaka bataata bya Kasese ebyafaayo Jona beresako ama lwelu yatukumbula bannayuganda abawerera ddala polisi yafaayo n'egamba omuntu yafa mu bulimbaganyi bwebakolebwako mu bitundu pulezidenti yaleeta sente naye ate abakulembeze akikole abakulembeze ebeempeera bakuwa pulezidenti bategeeza nti polisi bassaabala bantu ebeeganda so ku mulundi guno tetumanyi tekugenda kusanganya ebeeganda kamera kyogera okuwanyisa ibeerako tugenda ate okusaako kukokoki Kasese kikyamuntu kyemmanyi wonna Kasese pulezidenti agenze uganda agenze kuwona lwaki omulanda ogenze mukama olwabenzimu owa Charles ombere mu biseera byali abiri mu mukaaga wezwaliza Novemba genokuta oluli yalumba olubiri natta abakuumi b'omusinga bawuyanira kikumi nesiga abawuyanira 18 Tugenda kuvotinga Rangi? Thank you. Simanyi nyini waayo afedi mukavera kaumapya Huyo nyini hiyo Wagami Tugenda Kasese
Good morning to Mkonge Ogamboti. Kasubire nti oli bulungi. Twende Kasese, twende Kasese.
Kati waliwo alina ebirabo bya pulezidenti. Ebirabo bya pulezidenti Kagamba ali Dubai n'ayagala
abaana abo bannange tetusanyusa yonna gyetutambulira abuli wa Bobi bali kuweereza kubanga tuli bato mu myaka bajjajjaffe oba bakitaffe be bandibadde wano okutuula wano okusobola okubaweereza sinange taata wange twandirowoozezza nipolisi akwata kwabo
kyali ku Buganda kiseemu okulaba ng'agatta Kasese Acholi kiseemu okulaba ng'agatta Abaganda baffe ab'Ekristo osoka yenze abuli wa Bobi mwana muto okuvuka muto alina omukyala bamuyita Babula Itumbo ye first lady era amuwerekera nnyo bwe baba boolekera ku bitundu yenze abuli wa Bobi omuntu kujja bimwonge radio lubona ebyalo lubona mawanga yenze abuli wa Bobi ebitundu byetwolekera ebyekasese bakadde bange bamaama bataano November 2016 yayingira olubiri budde bwali bwa misanasana bamaama baali bakedde mu nnimiro bakojja baali bagenze kusitiya kyakulya eno pita eneru ayingira olubiri atta abakuumi
lwali 26 mwezi gwa Novemba yali 2016 emyaka giri mwenda egiyise omusirikale mukugambye yali Peter Elwelu yali adumbira nyongera okusaasira ambawagataku kanyama nyongera okusaasira muganda wange sa Mathias Olutanga naye ate olwamani Museveni
waayo gabanga kalikire gabanga agaterekemu agatino munayenga bamunayenga mutu amajjekino yese abdu wa Bobi abadde kyebaza kwebaza kisebo owekitiibwa Charles Peter Mayiga ava kulangawo obwakabaka bwa Maria chips na nkoko naye ate bebadumbira okujja okuba bannayuganda babuulira amazima Katonda mu ggulu abakuba bannayuganda abambala n'ebyambalo by'amagye okuli fulaga ya Uganda wadde nga babatuma mu Tuli balya kawunga na mukene ate ne babeera mu mayambi bakyalo bakomandazi balya chips na nkoko supporting you hotel Wala wala ino kumanya. Ini sewa, itu dia kumpulilawa.
ate ey'ekkooti ono we nabasanze n'abawadde kye bayita coconut juice ne balya ku befish naye ate bano be batuma bano abana abatalina bifu bano balaba muno kuyanga mu duniya baleka mukyale president asiriakyoko omaze ebbanga kyafande nga totwala mukyalawo autu omaze ebbanga kyafande nga totwala mukyalawo autu anawo wallahi mukuli jako uniform sala omuntu yenna naye ate bw'ofuluma ennyumba noyambala oyikoleka mu mukaabu abamu bagenda okusula enjala abamu tebamanyi kigenda mu maaso gweno gy'oli n'okuba bannayuganda naye ate nga waletseeyo abaana bo mu nnyumba ate nga bali mu kulya akawunga kyokka ate bw'otunuulira komandawo mu restaurant wallayi wenkubbirako abeera ku nkoko tusaba mwenna abajasa wali mu baraks tubaagala nnyo mwenna bannaffe abatukuba eri ambulance eriko ekifaananyi kya General Muhoozi ali ku byambalo by'amagye kuliko akabonero keeraale ekyakawojjero mu Septemba mazima ddala bannayuganda kuno okusalawo kuli mu mikono gyammwe mwe mumanyi obulamu bwaffe wallahi amazima ga Katonda mukulu ogenda kwawula otya w'amagye awononyesa mwami Museveni akalulu yafa ng'azaala